Uganda okufasa mawulire kuba bw'ofa ye ekisinga obukulu Museveni aba asanyuse nti gundi avuddewo yina abanga akola biki byasinga okwagala. So no kitalo nnyo mwenna abafiiriddwako abantu baabwe era mbasaasira Mukama bagumye kubanga ffene yatuwa era yajjawo. So no eyakatuuka njala tutandika olwaleero no program egenda kubeera yanjawulo. Njagala buli muntu yenna ng'owangalira mu nsi gye bayita Buganda. Oba oli Muganda oba toli Muganda naye ng'owangalira mu nsi gye bayita Buganda. Nkwagala ku vidiyo eno mu bwangu nga nina bugisimufungize. Nina ensonga lwaki ndabagengera kujja ne shocking news, the breaking news. Olw'ensonga nti amawulire genda si malungi nnyo era tegawoomesa ddigobe. Nkiddamu. Amawulire genda olwaliro si malungi nnyo tegawoomesa ddigobe eri mmwe Abaganda n'abantu abatali Baganda abesisira mu Buganda. Mbaagala ku vidiyo eya lwaleero. Ndoza nga sinatandika njala mu taggingire Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga Salo Gamulengejja ali mu European countries gyali mu kubutambuza enkola ya Museveni ey'okubuzaabuza bannayuganda n'obbamalamu amaanyi okubagamba nti badde ku bazimba okusinga okunoonya obuwagizi n'okukyusa gavumenti mu mirembe. Mu tagging abereko kuno n'abakungu be bonna ababa yatambudde n'ab'ensanvu n'abantu abali mu Europe ayibuzaabuza mbu wankyukakyukamu nga Abaganda bagasiba abamu birowooza nti Baganda nga tesi Baganda nabo bentaka ku vidiyo eno. Mbeetagako mwenna mbere ku vidiyo kubanga njala bategeeza ebintu bino bitegere bulungi bakke mu mutwe saagala muntu yina yebuzaabuza nga afukaana aba. Alright. Mu kalowoozo ka leero kejja bagamba nti buli muntu yina gy'oli ng'oli mu Buganda era ng'oyagaliza Buganda obulungi namwe mwenna Abaganda. Ngenda bagamba ekigambo kimu buli muntu w'oli weesibe ekinyu onywere. Tugamba nti eyeesiba olumu terunywera era mwesibe ebbiri. Waba oli muneesiba ebbiri bwe muneesiba olumu temujja kumalako. Mwina kwesibezi bbiri. Ava yemutesibe bbiri embeera nga bwetambula si nnungi nnyo. Kansulenti Wasanya atuuse n'akabinja ke konna ak'abanyampi abali mu diaspora batambula naye naawe bennyini abamukyaziza. Ngamba batamanyi nkola ya Museveni mu kalowoozo ka leero ngenda bagamba ekigambo kimu. Ebintu yoseeri sisitimu gy'abadde akozesa okumala emyaka 36 n'okutuuka olwaleero. Bantu bangi bagenda gisuula mu akabanga tebagitegedde. Olw'ensonga nti erimu okubuzaabuza ofuge erimu okukyusa obwongo ng'oba totegera wongo nga tebukula bulungi kiba kitegeeza ogenda kufiiramu. Yoseeri mu nkola ye mu kalowoozo ka leero asobola okukulowoozesa nti ekiro ekyolaba ekyeru tekisobola kukyuka ne kifuuka kiddugavu ne kivaamu enkuba. Ye bwe saaba akulooza nti ekiro ekyo kyolaba kyeru tekikyuka era tekisobola kukola nkuba. Kati gwe muntu wange Muganda wange n'osigala nga gwolowooza nti ekintu kye bakugambye kyekyo olunaku lugenda okwetoola ng'ekiro kye bakugambye kyekyo tekisobola kuvaamu nkuba nga muvudde mbiziri byerere. Kati gwe omuntu wayo ng'okyabuzibwabuzibwa nkulamusizza n'enkugamba mu kalowoozo ka leero weegendereze nnyo buli kintu kyonna ky'owulira buli kintu ky'olaba mu community sooka obuuze omuntu atambuza ekintu kino akijja ludda wa omuntu akola ekintu kino akijja ludda wa. Uganda tulina ekizibu kimu tetulina information tugira nga ne ku social media gikuwa wa olumu tetuuka kuba tabasinga tebalina smartphone. Kati gwali eyo nga tosobola kufuna information osigadde ofuna ebizibu bingi nnyo ate nga togenda kwetegereza kigeragena maaso okujjako okufiirwa obulamu bwo nga totegedde. Alright. Olwaleero nno sigenda bawa kiggula luggi. Njala tuukira ku information bulungi nnyo mutegere ki ekigenda maaso mu ggwanga mulyoke mumanye nti ensi gye muliko si nnungi. Sigenda bawa kiggula luggi njagadde ntuukire ku information bulungi nnyo era abanyumira akanyumiro k'ekiggula luggi mwe nambala musizza ku kasuleti buli bulungi njagadde mu information eno ngende nti ngende nkole byange mukole byammwe. Alright. Mwenna abantu Abaganda n'abatali Baganda nga muli mu Buganda eno message yammwe nga bwe tugamba nti ekiri atawala kyekiri nasigadde waka buli muntu weetegeke gwate Omuganda weesibe ebbiri olumu terunywera. Omuganda weesibe ebbiri naawe yagula ettaka mu Buganda weesibe ebbiri olumu terunywera. So nno njagala bategeeza nti embeera nga bweri muyina okwetegereza n'okumanya biki ebigenda maaso olw'ensonga nti embeera esusse ogw'omulamuzi. Ntandise bweti. Mu kubuzaabuza okuliwo n'okufuga sisitimu ya Yoseeri gye yatandika okuva edda njala sooka kumenyawo bigambo by'Abannayuganda bye babagamba ebitambula ku social media ne ku TV mu Uganda. Ekisookera ddala. Bw'ojja ku social media n'osangako omuntu ng'ayogera emboozi etakwatagana ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka nsoose kumenyawo bigambo bino kubanga eno videos zimu ku videos zingendo sembayo kukola ku kingendo bagamba olwaliro. Eno video zezimu kugeza ngendo sembayo kukola ku bitu byengenda bagamba olwaliro. Ekisooka Museveni alina system nti bw'aba anajjawo omuntu yenna
asooka ku deploying abantu be okubuzaabuzawo bonna abandi badde babuuza ebibuuzo n'okufuna ebiddibwamu. Ogwo omulimu agukoze bulungi nnyo agulukutukiriza. Museveni asooka kwonoona linnya lya muntu gwagenda okutta n'okukyankalanya famire ye, ogwo agukoze bulungi agukyusiza. Nsigala mbagamba nti akatambi kano akagenda okuddirira ebyo byonna bigenda okuba mu vidiyo kigenda obagamba olwaliro, saagala muntu age teyategedde teyawulidde ekisookera ddala. Muzze mulaba ba state agent ne ba state mafias ku social media nga boogera bitakwatagana ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Kansoke nsinde wakati bw'ogenda ku social media platform yonna nga tewaandikako kigambo kyonna ti Kabaka agenda jjanjabwe, nga tebabuuza nga Mayiga kigambo ki kyayogera ku Kabaka. Nkusaba n'obuwombeefu toddamu okukomentinga kuwadde okusharinga. Museveni ayina abanyarwanda bangi, Museveni ayina ba iso agent abali ku social media ng'omulimu gwabwe gwa kubuzaabuza na kubuzaabuza na kukyusa mawulire gonna nga bwagagala. Omu ku bo yennyini ye Wasanya Carol Charles Peter Mayiga okuba nti atambula asaasaanya mu ssente z'omuwoomusolo ng'atambula ali mu diaspora asasudde ba blog okuba nga bakyankalanya information ekwata ku Ssaabasajja Kabaka. Winch ewedde bwe nabazanyira akatambi k'omutaka jjajjaffe omutaka Kasujju Lubinga bwe yavaayo n'ababuulira buli kimu kyonna kyali alina okubabuulira mukitegeera bulungi nnyo. Naye ekyaliyo abantu abakyalina obwongo obutasobola kwetegereza jjajjaffe Kasujju Lubinga bwe yajja okwogera bajjamu ki. Yavaayo n'abannyonnyola bulungi nnyo nti bakatikkira baaliko yagenda okulambula ku Ssaabasajja emirundi 3 ewiiki. Ne kati bwe yagenzeeyo amagye gaamugobye era ne muyisaamu n'empi. Ekyo temwakitutte nga kikulu. Wabula omusajja ono, omusajja omunyarwanda omuyaayo omugezigezi eyeeyita nti ali smart, essaawa zino ali mu Europe ng'asasudde amawulire ne TV okutandika okukyusa amawulire, talina kye yayogeddeko. N'abantu abadde mu meeting zonna zeyakateekawo sofa tekuli yambuuza kibuuzo, ebigambo ebyogera ku Ssaabasajja biri bitya okuggyako okkuba engalo ng'abalimba bulimbi. Kati amawulire gagano ekituufu kiri nti embeera ya Ssaabasajja Kabaka tewoomya ddigobe, kubanga mission y'abana abasajja bagenda gituukiriza nga baali bagenda gituukiriza. Njala bagamba olwaleero zino zimu ku vidiyo eziyinza okuba nga ziddirira before ng'enjega eyo tennagwawo. Nkiddamu ze zimu ku vidiyo eziyinza okuba nga zigenda okuddirira nga enjega tennagwawo. Ntandise bweti. Ku lunaku olw'omukaaga lunaku lwa jjo mu State House Entebbe wabaddeyo olukuŋŋaana kye tuyita meeting nga luno Yoseri Habalota Basere mutano wa Kalekezi yali yise nga yayise abantu bano wammanga okusinkana mu bintu by'engendo bagamba mubikwate bulungi nnyo. Meeting eno yabaddemu Yoseri kennyini, mwabaddemu General Museveni kennyini, mwabaddemu Muhoozi Kanyirugaba, mwabaddemu Karugire, mwabaddemu David Wasajja, John Katende, Bale Mugera, Sarah Kagere ne Kiryowa Kiwanuka ng'ono ye Attorney General w'eggwanga erya Uganda. Kiki ekyayisiza meeting eno obukubirire? Meeting eno yayitibwa ku Lwomukaaga olunaku lwa jjo, yayitibwa ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Meeting yaggwa ku ssaawa 8 ez'ekiro mu Ttumbi ku lunaku olukeesa olunaku lwali lwenjogereramu. Biki ebyabadde mu meeting era biki ebigenda okuddako byenjagala owulirize bulungi nnyo nga tonnawubusibwa, tonnabulwa kintu kyonna kya busiru. Omuntu yenna ali mu Europe ali ku media e Kampala byakugamba bikyamu. Amanya nga basomedde. Mwabaddemu Yoseri Habalota Basere mutano wa Kalekezi, Janet mwabadde Muhoozi, Karugire, David Wasajja, John Katende, Bale Mugera, Sarah Kagere ne Kiryowa Kiwanuka. Amanya gano njagala gabaddiramu mutegeere abantu bano babani. Yoseri mumanyi kennyini mu kukweka identity ya mukwatira nsawo. 1 yakweka obuvo n'obuddo. Teri amanyi kitaawe, teri amanyi jjajjaawe, teri amanyi manya ge matuufu, education background tagimanyi nga buli kimu yakisasuliro kizibira mpaka olwaliro. Genetic Kembabazi teri amanyi nnyina, teri amanyi kitaawe, teri amanyi jjajjaawe, teri amanyi buvowe na buddo, teri amanyi kusoma kwe na kibuki bwe kiri. Muhoozi Kanyirugaba omusajja omunna Kenya atateekeddwa kuyimira mu Uganda okwogera n'ekigambo n'eki, naye ebyo bitankanwa. Tugenze ku Karugire. Olwo Karugire yamanyikiddwa kubanga musajja lawyer asomeddeko mu Uganda, asomeddeko n'ebweru olw'okuba nti yawasa Mwala Museveni.
David Wasajja naye ebyo bitankanibwa bimatankan ngempale ya mukama Yoseti bawolo tabasirwa kubanga se musajja muganda musajja mutolo omulangira judde era nga je bamusigero kubanti akyakana nyobwa kabaka wa Buganda nga bwengendo bibasomera olwale mbitegere bulungi nnyo ngobudde bukyali kebugu mulingi nga bumulwa tugenze ku mukulu John Katende. John Katende ono yenanyini Ebons lawyer omutendeke naye bambi ayina ekizibu kimu ku Buganda nti Buganda yabufuna kakasajja okutuuka okuba nti akolaganya Yoseri obusaanya nga bwengendo bategeeza era nga ye ebintu bye kirabika yabimaliriza bulungi ng'enteekateeka yaabwe bweri. Tugenze ku Bale Mugera. Ono Bale Mugera mukodomi wa mbuga era Mbale Mugera ono yebba wasala Kagere eyita omumbejja ng'ate nono omwana asowole si mwana wasa Edward Mutesa. Tugenze ku kiriwa kiwanuka ono muzzukulu waabo abamu ku bantu abawalanidde nnyo okukyusa Uganda gifuna obwetwaze era kati nga ye Anthony General wa Uganda Museveni bw'akozesa. Ngenze maaso mu meeting eyatudde kuva ku saa 2 ez'akawungezi ku Lwomukaaga mpaka ku saa 8 ez'ekiro meeting eno yatuddemu abantu be babulidde. Museveni bwe yamaze okuyita meeting nkalidde bulungi yategeezezza babadde mu meeting eno nti kyemwagalizanga embazzi kibuyaga asudde kye kibapisiza olwalyo. Njala bategeeza bulungi nnyo nti olutalo lwetwatandika oba mission gye twatandika era ebulako ebitundu 10 ku buli 10 okuba ng'etuukiriza mission yeeruwa. Museveni yabagambye nti I'm very happy and I'm very glad to inform you all the members who attend this meeting that the mission we started previously it's about to be accomplished, which mission you know very well of finishing the Kabaka of Buganda and abolishing Buganda as a tribe and as a part of Uganda. Era nga wetwogerera Museveni ebintu byonna abibaliriza mu nteekateeka na mutaika jengendo basomera bulungi buli omutaagi nga munno otegeeza omukulu omuntu yenna nti omukulu atuuse ne information yabagambye nga bwe twapulaninga kati ekintu kiwedde kibulako 10% era n'agamba nti ekitulese wano kwe confirming bwe tubale tukola n'okumanya tugenda containinga tutya Abaganda ne pressure nga kino kiwedde nga sinagenda maaso okutandika n'olwaleero njagala buli musajja yenna n'omukazi ali ku ground e Kampala mu kitundu kino ky'Obuganda enamba yange eri open ku WhatsApp kweri ku Facebook page eri yalumbuye ya Fred Kajibitu. Njala mutandika okumpa update ku buli nkulungo ku buli kabuga konna buli kitundu kyonna ekyo mu Kampala omusanga amagye ga SFC nga gasimye nga sigo badde. Kuba ntegezeddwako ndi batandise okudeployinga amagye ga SFC okwetola Kampala Ntebe Mukono Wakiso Mpigi era batandise okudeployinga amagye ga SFC ne orders mugenda okuwulira. Tugenze maaso. Museveni bwamala okwanjula kuyeyogedde bw'ati wabaddewo akasiriikiriro mu meeting eyo eri abo bonna abaagibaddemu. Museveni n'agamba ati okufa kwa Ronald Muwenda Mutebi yeeyita kabaka bw'ati bwe yagambye yeeyita kabaka kusanyukiddwa nnyo eri famire yange wepo n'abo abali mu lulyo olulangira lwa Buganda abatayagala Mutebi n'okusanya Obuganda wepo n'okutuukiriza missioni eyo gye twatandika ffenna ng'abali mu meeting eno bulungi nnyo. Bano abasajja n'abakazi bawulidde ebintu bino baasose ne basiriikira ne balowooza nti ensi tewulira naye bo kennyini Museveni yabagambye baasose ne basiriikirira mu kusiriikira mu meeting eno bonna ne basiriikirira ne bagamba nti okusiriikirira kuno kumusiriikiridde ngera bategeeza nti gamawulire amalungi ge tusoose okufuna nti ffenna abatandika mission eno kirungi nnyo nti kye twali twagala tukifunye wakati wa first family yange nammwe kennyini abolulyo olulangira abali mu Bwakabaka bwa Buganda nti mission tugituukiriza bulungi egenda kutuukirira. Tutandise tuti oluvannyuma lw'okwogera ebigambo ebyo Yoseti Bahabula Otabasire mutano wa Karekezi yagambye David Wasajja mumpe mukato oluvannyuma lw'ebigambo bino Museveni ng'amaze okwanjula ebigambo bino byonna omumpembe David Wasajja yayimuse mu ddoboozi lye lyawuza nti likakka musonga ate lijjudde busongwa n'addamu mu bigambo bya Museveni n'amugamba nti ebigambo byamu biwulidde naye nze nganze omuntu nga bwe neeyama omulimu gwe ngenda gutuukiriza era njala okutegeeza pulezidenti nti bw'onkwasa obuyinza nga bwe wabusuubiza ngenda kusobola okuhandolinga oba ngenda kusobola okukwasaganya embeera yonna mu buli kimu ekinaaba kigenze mu maaso era nja kuba nsobola okukwata ensonga zino nga bwe zirina okubeera. Muhoozi n'amutunuulira bulungi nnyo mu maaso n'amugamba nti ekintu kyogerako okitegeera.
David Wasajja n'amuddamu nti nga bwe nabasaba era nga bwe nayogera njagala osooka otunnyonnyole ekintu kino ogenda kikwasaganya otya. Muhoozi abuuza David Wasajja ng'amaze okwogera nti ajja kuhandolinga embeera eno. Muhoozi n'abuuza David Wasajja embeera eno egenda gikwasaganya otya. Wulira Wasajja bwe yazzeemu. Wasajja mu meeting eno yagambye nti agenda kweyambisa obukodyo bwonna bwe bapulaaninga gye buvuddewo katono. Ng'ategeeza ki nti ajja kuba ye ng'omuntu omu atekinga over obuyinza bwonna mu Buganda nga bw'alinda okuba nti ye atikkibwa nga ne Ssemakookiro ateekeddwawo okumukuza ye nga bw'atwala obuyinza bwa Buganda ye ng'omulangira. Ekyo bwe yakimaze n'agenda mu maaso n'agamba nti mu kino tugenda kuba tukola nga tulina omukono ogw'ekyuma ogwa komanda waffe gwe yayise Commander in Chief gwe yayise Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga ali emitala w'amangi essaawa zino akinnimbuka ng'akimezezza okw'omusana nti ono atukulembedde bulungi mu nsonga zino okuba nti asobodde okukonteyininga emitendera gyonna egya Buganda omuli abalayira n'abambejja omuli ab'amasaza omuli olukiiko lwa Buganda omuli abataka omuli bajjajjaffe b'ebika bya Buganda n'omuli amawulire gonna asobodde okugakonditinga ogateeka mu nsawo ye obutabaako bibuuzo babuuza era ng'omulimu guno akoze bulungi nnyo. Commander Charles Peter Mayiga ajja tukulembera bulungi okumaliriza mission eno. Era Wasajja David yagenze maaso n'ateekamu okusaba kwe n'ategeeza Yoseti Bahura Tabasira mutano wa Karekezi nti nga bwe wakola okuwa obukuumi obw'enjawulo n'obuwa omumpembe Wasanya Kalori Gasalo nga mulengejja butyo nange nkusaba era nange mumpese kyutte kubanga nze ng'omuntu nange siri bulungi nti abantu abasinga obungi bantaddeko eriiso nti nze omu kubali mu lukwe olwagala okujja obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Era Museveni yamugambye nti totumye bwesitukidde era mwenna buli muntu aliye bw'otandika okulanga Wasajja akumwanga warlord tuweebuuza amagye gano poliisi oba SFC yagijja luddawa. Kuno okusaba yakoze olunaku lwajjo mu meeting yakoze olunaku lwajjo mu meeting yatandise saa 2 ez'akawungeezi ne saa 8 era nga bagenda muwa amagye aga SFC agagenda omukuuma nga agakuuma omutunzi w'enje agakataleka ensi yonna kubanga yagambye nti nga naye bwe mwamuwasanya Kalori amagye nange njagala mumpe obukuumi nsobola okubanga nkola emirimu gyange nga security yange eri ggulugulu olw'ensonga nti Abaganda basinga obungi bakimanyi nti siri Muganda naye ng'ate ndi ku mission entuufu ey'okusaanyaawo obwakabaka buno obwa Buganda. Museveni n'amuwa assurance nti ogenda kufuna security bulungi nnyo. Mu meeting y'emu or in the same meeting Museveni re-informed Museveni yazzeemu n'ategeeza abantu bonna ba members ababadde mu meeting eno nti ayagala obategeeza n'ekirala nti okusaanyaawo Buganda yazzeemu n'abategeeza nti omulimu gw'okusaanyaawo Buganda ng'ategeeza bano bonna abadde mu meeting ebitundu 4 ku buli 100 gumaze okukolebwa era n'agamba nti gunaatera n'okutuukwa ku ntikko yaago. Wano mu kwogera bigambo bino weyeebalizza Kayungirizi era n'oyo eyakola enteekateeka eno yonna kituyita master plan enteekateeka namutaayika ey'okusaanya Buganda omukulu gwe bayita John Katende. John Katende ono nanyini Ebonizi bwe yawulidde erinnya lye Yoseri ng'alyogera John Katende ono n'anyeenya omutwe era mukuddamu Museveni okulaba nti ategedde ye gwali kogonayizinze John Katende aninyeyo omutwe kubanga ye master plan wa bino byonna okuba nti basaanyaawo Obuganda era yamwebazizza nnyo olw'okukola omulimu guno olw'okuba nti ono lwategedde ne bamwogeddeko n'anyeenya bulungi nnyo omutwe okwebaza okuba nti bamutegeezezza nti y'omu ku ba master planners abagenda okuba nti bamaliriza ensonga eno. Mujjukire gye muvudde Katondo najja ne mbagamba nti Yosenti Bahabura Tabasira mutano wa Karekezi bwe yali ngazza olubiri lw'emmengo yabagamba nti omugenzi Milton Obote ome yakola ensobi okukwata omugemmera wala okukuba amasasi n'okulumba olubiri no okutta Sir Edward Muteesa oba okuddwamu Sir Edward Muteesa yayina engeri nnyingi nnyo ey'okukolamu ekintu kino era mu ngeri zino kye yakola yagamba nga amaze okuva mu meeting eyo nga amaze okuwaayo olubiri yaga nti nze nja kikola naye ng'ate nkozesa Baganda bennyini okusaanyawo Buganda era omwami ono ekintu kino akikoledde ddala bulungi nnyo ekyokusaanyawo Buganda ng'akozesa Abaganda wano wenjagala okusinzira nga sinagenda wala
nze nno ng'omuntu mulaba nina akamwenyumwenyu ku matama naye eriyo abantu abagenda okunyiiga ng'obudde bumaze okukwata ekiri information nkyalina nyingi era mwenna abaganda babadde mu meeting essaawa zino n'abagenda okubeera mu meeting mu nsi za Bungereza njala bategeeza lwe lumbe lwomukumiddwa oba lwemwekumidde olugenda okukungubagira Obuganda gye bujjako katono nnyo nkiddamu ng'Omuganda yabadde Belgium nga mayiga akuyise Omuganda yabadde Sweden Omuganda agenda okubeera mu meeting e Bungereza nawona mayiga agenda okubeera mwekumidde olumbe era mu bakungubazi abadde mu lumbe olwo kubanga temukimu ekigenda kuddako obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka buli matigga sirowooza nti akyaweza emyezi ebiri nkiddamu sirowooza nti akyaweza emyezi ebiri amanya gange nze lumbuye bino byogera sibirumamu Ssaabasajja Kabaka sirowooza nti akyaweza emyezi emeka ebiri buli abadde mu meeting n'osindika obulingaya ne mutandika okwogera Olufalansa n'Olujamani mbabuulira mugenda gakaaba nga temukyasobola kuzza kitiibwa kya Buganda era wano we bategereza nti omusajja Museveni olukole yakola okusiriwaza n'okuwunika Abaganda alutuukiriza naye bagamba nti ekiri atapale kyekiri n'asigadde waka omuntu yenna ng'oli Muganda ogenda kubonaabona mu Buganda naye ate kigenda okusinga okubonyaabonya mutwewe awo nga sinagenda wala njala tegeeza mwonna Baganda buli Muganda yenna wooli wulira ebigambo bino olunaku okuva lwe njogedde ebigambo bino singa owulira abagambye nti Ssaabasajja Kabaka bamuyoddeyodde bamututte Bulaaya kugenda kufuna bujjanjabi noonya bumnyonya kimyu okyesibe omanye kyekiddako nkuwadde bintu bibiri okuva olunaku lwaliro lwanjogera ebigambo bino Omuganda yenna olunaku lwowulira ku mawoni nti Ssaabasajja Kabaka yatutwaliddwa Bulaaya kufuna bujjanjabi noonya bunoonya kimyu okyesibe bw'oba tokiwulidde ne kitwala obudde nga tokiwulidde tandika okunoonyereza obuvuno obudde bwa Ssaabasajja Kabaka gy'ali ku bintu biri mugenda kufunako kimu bwe butasukka myezi ebiri okuva njogera ebigambo bino Ssaabasajja Kabaka yandiba nga tagenda kubeerawo yandiba ng'era taliiwo ngenze mu maaso meeting eno olwawedde nga Museveni amaze okubabulira ebigambo bino ne Wassajja byeyayogedde ulira ekyazzeeko oluvannyuma lwa meeting eno eyabaddewo Museveni yagisiibudde bo bakanywa musaayi ne baddamu ne bayita meeting eyaabwe eya famire yaabwe bo nga bo abaagala okusaanyawo Obuganda meeting eno yabaddemu ani n'ani meeting yo Serike nyini gye yeeyitidde ey'okubiri yabaddemu Karugire Muhoozi Kanyerugaba Janet Wepo ne Attorney General Kiryowa Kiwanuka bonna mu meeting eno eringa emaze okuvaawo bakikkirizaako lunye nti beetaaga amagye okusaasaanyizibwa mu bitundu byonna ebya Buganda nga nenna bugisi mufungize Museveni yalagidde orders ez'okukuba ku nnyama nga tewali kuttira ku muntu yenna wadde ku liiso mu kitundu ekya Buganda nti era buli Muganda yenna anaateekawo akagugubo oba okuguguba kwonna ng'abuusabuusa n'okwebuuza oba n'okwebuusa ku nfa ya Ssaabasajja Kabaka wakumuba endegera era wakukomba ku kufa kwe olunaku lusookedde ddala nkiddamu meeting eringa ewedde yo Seri yazze munayita meeting eyabu ya First Family muno mwaddemu ye kennyini Janet Museveni Muhoozi Kanyerugaba Karugire ne Kiryowa Kiwanuka babaddemu mu meeting eno bwe bakkiriziganyizza lunye nti batandike okwolekeza obwanga okufulumya amagye ga SFC ogeetolooza ebitundu bya Buganda ebisinga obungi njagala mbeere mujirirwa mwenna abasajja n'abakazi abali kuno ng'oli Kampala mutandika okufulumya ebifaananyi nga mukuba ebifaananyi ku buli street oba ku buli nkulu ng'ozo n'ezingira ezifuluma Kampala bwe mutasaanako magye katugambe ng'Empigi Kyengera Mukono Wakiso mutandika okuba ebifaananyi nga mbiraga abantu ku social media mulabe presidensi y'amagye wegali ng'atega SFC si polisi si military wabula SFC okakasa bino byenjogera omanyi mwewuuza nnyo bannayuganda ngenze maaso era bw'amala okukkiriza ekintu kino n'abagamba nti amagye gateekebwe ku buli kitundu kyonna ekya Buganda era mu meeting eno kennyini
mu meeting eno kennyini Yoseri yagambye nti bateekeddwa okuteekawo state of emergency olunaku lwe balirangirira oba lwe bagenda okulangirira nti Ssaabasajja Kabaka akisizza omukono mu ngabo oba abasinga obungi mmanyi nti Ssaabasajja Kabaka bw'anaaba aseeredde bw'atyo Yoseri bwe yagambye with immediate effect we must implement or announce the state of emergency before we announce the death of Kabaka Mutebi across Buganda and across Uganda with immediate effect. Yagambye kigenda kubeerawo nga kiteereddwa bulungi nnyo. Kati mwenna Abaganda n'abasajja abakazi abali mu Buganda muwulire bulungi nnyo. Yoseri yagambye street zino wammanga era n'ebitundu bino wammanga mwegendereze nnyo. Yagambye yenga ye amanyi entabiro ya bino byonna. N'agamba okudeployinga amagye gano ku street za Kampala agenda tandikira bitundu bino wammanga. Butogera ku kitundu Mengo munene nnyo. Mengo atandikira eno mu Kisenyi nze kennyini gye banzaalira. Ne twambuka ku Nkulungo ey'Engalabi ne tudde Mengo nnyini ku Bulange ne twetoola ku Balintuma ne twetoola yonna Mengo kwetoola olubiri lonna mpaka okuyingira mu Ndeeba ne Kisenyi eyo yonna Mengo. Bagenda tandika okuyiwa amagye ku buli street yonna mu kitundu kye bayita Mengo. Bagenda kutandika okuyiwa amagye ga SFC Kasubi mumanyi bulungi nnyo munene nnyo. Bagenda kuyiwa amagye ebbanda. Bombolodi tebagenda bataliza. Era nga wetwogera mwenna bazaana ba Kabaka abadde bakuuma amasiro n'embuga zonna ezisinga obungi wetwogerera mwazingiddwako dda amagye ga SFC gasazeeko dda ebitundu bisinga obungi ekyo nakyo munanjulira. Tugenze maaso. Ebitundu bino byonna wammanga yagambye nti bigenda kusiringibwa off oba bigenda kusalibwako ne amagye ag'amaanyi oba military deployment era amagye gano gagenda kubeera ga SFC gokka. Era n'alagira nti kino bwe kimala okukolebwa ng'amaze okulangira n'obeerwako eggungo konna alagidde ebitongole omuli ISO, CMI ne ESO, wepo ne polisi n'amagye okuba obulindana n'emmotoka za ambulance ne zi drone ezigenda okuba nga zirawunda ku bitundu byonna omunabawako eggungo ng'alagidde nti tebageza ne baleka omulambo gwonna ogunaba gukubiddwa essasi oba omuntu yenna n'abakubiddwa essasi n'afa. Mujjukira okwekalakasa kwa Kyagulanyi nga bamaze omukwatira mu bitundu bye Busoga. Emmotoka ezakubanga amasasi ezimu ezalondangawo emirambo temanya gye zaavanga kakaudiko bagenda okukozesa okuba nti balonda emirambo gino. Era emirambo gino ba directings batandiko baba bazo kikola bagitwala ekiruddu Mulago ne Kawempe ge malwaliro 3 ge yalagidde. Lwamala gikuŋŋaanyizeeyo ate era alagira ebitongole by'okwerinda bakuŋŋaanye emirambo gino gyonna bagitwale Emboya gye bagenda ogikolerako emikolo egina bagisembayo era omulimu guno yagukwasizza SFC. Yoseri yagenze maaso nawo biragiro ebikakali. N'agamba nti ambulance ezisinga obungi zigenda kukozesebwa mu camouflaging okuba nti zikima balwadde kumbe zikima mirambo gyonna gye n'abagikubiddwa nga SFC yakulonda buli mulambo gwonna nga bakozesa baboda okulingiza n'okuketta abantu bonna banaabali ku street ez'e Kampala ne mu Buganda abagenda okuba nga beekalakaasa. So no Baganda mu boda mubeere bagendereza nnyo olw'ensonga nti ye kennyini nga Yoseri amaze okuwa obuyinza mu Buganda okuba nti abantu bonna bagenda kuba battibwa okuba nti amulisibwa ku international community okuba nti amawulire galaga nti abantu battiddwa mu kwekalakasa kuno okunaabeerayo era nga bagenda nti emirambo gyonna gigenda kuba girondebwa gitwalibwe ekiruddu Mulago ne Kawempe bwe gigibweyo gimale gitwalibwe Embuya. Ekiri Embuya mukimanyi bulungi nnyo balinayo acid chambers bwe bateeka emirambo ne gidissolvinga. Wetwogerera essaawa zino SFC edeployingiddwa mu bitundu byonna ebya Buganda era nga buli woyingira wonna essaawa zino Kampala n'ebitundu ebirala bigirimu amagye agali mu leeya nenga ga SFC agaweereddwa ebiragiro ebya shoot and kill. Era mu nnaku ntono nnyo mujja kubanga ebitundu ebisinga obungi byonna bimaze okusalibwako. Mukitegedde bulungi? Kati ngenze ku mmwe abasajja n'abakazi abali mu diaspora abatandise okugawumbira.
Njala motagi ngire wano abannayuganda bali mu ggwanga eri Abungereza naddala eri abasajja ba Kabaka abamuweereza be yalonda nga Mayiga si abalonze. Nina amawulire wano genjagala omukungu omu agategere ng'obudde bukyali kubanga nze drone zange zampadde information okusinziira ku plan ya Mayiga ne banne kye bagenda okukola. Plan eri etya. Mayiga kimanyi bulungi nnyo nti eri abasajja ba Kabaka be yalonda okumulamulirako amasaza ge ag'Ebulaaya nga muno mwe muli essaza lya Bungereza, Northern Ireland and Scotland. Ngere bendo lino omusajja wa Kabaka abadde ali kwasaganya bendo lino eri Abungereza. Omukungu Lutaaya wonna wooli nkusaba munnange weetegereze nnyo gy'oliira gy'otambulira n'abantu booli nabo. Drone zange zigudde mu lukwe lwa Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga lwagenda okukyalako e Bungereza yandirekanga obuweereza abo abusaanyizaawo sinakinawo kennyini okusaanyaawo. Kigambibwa nti Lutaaya ono omukungu wa Kabaka ali mu bbendobendo lya Bungereza afugirako Ssaabasajja Kabaka okuŋŋaanya abantu be. Takwatagana bulungi na Wasanya n'ebikolwa biwopo ne gavumenti eriko mu buyinza buno ng'awakanya ebikolwa bino. Kino kyanyiza nnyo Wasanya okuba nti omusajja ono takolagana ye ate nga n'ebikolwa bya gavumenti tabyagala. Kino nno Wasanya bwe yatudde mu mitingi nga tannasimbula Kampala yagamba ke ngende Bungereza ngenda kulaba omwami ono bwe mmala omulaba manye ki ekyokkola. Kati mukulu Lutaaya omusajja wa Kabaka atwala ebbendobendo lya Bungereza jala kutegeeza mu drone zange enneekusifu zantegeeza nti Mayiga alina enteekateeka ekukyusa nga teyeebuuza ku mukama we Ssaabasajja Kabaka era ng'agenda kusikiza mukulu Enoka Mayanja agenda kusikiza Enoka Mayanja. Nkimanyi mwena kuno kwe muli nkidda mukulu Lutaaya ali Bungereza abadde afugirako Ssaabasajja ebbendobendo lya Bungereza, Scotland, Northern Ireland. Tewewunyanga Wasanya amaze okuva Bungereza ngazzeyo ekyaddondo okusikiza omukulu Enoka Mayanja. Ono naye yeefula nti mukozi wa Ssaabasajja Kabaka era ayamba Mayiga naye nga omu ku bantu abakozesebwa mu ngeri ez'enjawulo okuba nti bakyankalanya enteekateeka zonna eza Buganda ng'ono akolagana ne Mayiga. So mukulu Lutaaya wonna wooli please nkusaba weegendereze nnyo gy'olya na buli kimu kubanga enteekateeka eno nagiguddeko bulungi nnyo mu mpapula enneekusifu ne meeting ezabadde mu bisenge byonna nti obukulembeze bugenda kugibwawo. Wasanya kanadde e Kampala nti akyusiza mu bukulembeze bwonna obw'omu diaspora naddala obuli e Bungereza asooka kukyuse ateekawo mukulu Enoka Mayanja mukulu Lutaaya bakuteeka ebbali bakusenze luti kubanga gwe kennyini tokkiriziganya n'abantu bano. Kati mukulu Lutaaya wonna woli ng'oli Bungereza njala kutegeeza ebigambo bino bulungi nnyo biwulize bulungi nnyo. Okukyusa kyangu nnyo naye okusigaza obulamu si kyangu. Ngenda kukusaba wonna wooli information eno gitwale serious. Nyinza okuba nga programu nzikyusizzaamu zibadde bazze nazo naye suubira nkimanyi naawe omanyi omuntu obeera ne instinct nkimanyi naawe wafunye dda oluvuuvuumu okuva mu ssaayi ez'enjawulo nti waliwo enteekateeka namutayiika ey'okuba nti obukulembeze bwo bugibwawo babuwe mukulu Enoka Mayanja. Era wonna abantu bano wobalabira manya tekuli mukwano gwa ensonga nti baakuliddemu dda olukwe. Mala okunywa ku mazzi. Alright. Kati mwenna abali mu Europe eno message njagala egende gye muli. Ebigambo ebimuwulira n'ebitambula okujjako nga mwenna babadde mu meeting za Wasanya ziyayise temuli Baganda. Bwe muba muli Baganda ngera mwesiba osuuti mwesiba omutegansolo ne munyumirwa. Nababuulira emitendera egiyitibwamu abo eri abaweereza obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Ne mbagamba mu mitendera emituufu egy'obuwangwa Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga tateekeddwa kuyimira wantu n'ayogera ku nsonga zikwatagana ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. N'Abagereka tateekeddwa kuyimira kwogera ku nsonga za Kabaka za bulamu. Kabeera omumbejja yenna obumulangira Ssaabasajja Kabaka takkirizibwa kwogera ku nsonga za Kabaka za bya bulamu. Nemba muli abantu bataano abakwatibwako ensonga zino. Era navaayo bulungi nnyo. Nenteka okusaba kwange ku social media kuno. Neŋŋamba bajjajjaffe ab'ebika abateekeddwa okuba nga boogera ku nsonga zino. Baveeyo bayise statement oba ekiwandiiko nga beesammula biki ebigenda mu maaso.
omwami oyo yazzemu omanyi abanyarwanda bano balina enkola emu ekisooka tebaswala ovanga ku muntu akabinja k'abanyarwanda akataswala nga kalina kutuukiriza kigendera kyako mayiga yomu kabinja ako nvuddeyo nga muleba ayogera akimba yekimba ayogera aluma amannyo simanyi omuntu oddo otyo okwogera ku kizimba kya kabaka ate nga lwasobola okyogerako maama ssebo mukulu njala kutegeeza nakuganda tuli muganda era ekyo kimanyi nzize nyibulira abantu tewetaaga kunnyonnyola nnyo mayiga tuli musajja muganda bw'oba tomanyi protocol mukama wajjanjabibwa tuuza akatafaaliko n'entwingiriyo wansi kubanga owebbanga bw'otamuwamukira teweebikka mayiga tuuza wansi entwingiriyo ng'obudde bukyali fenga ffe abaganda tugenda kukkiriza kutumanyiira akajanja akasumagize yeeyalira ng'otambula okinnambuka mu makanzu n'amasuuti agawudde ettaka lya Buganda ng'otambula n'abasajja banna abafeera bali emmenga bati mu kusaanyawo Buganda amataka mugatunze abaana Buganda basse tewali kyogerwa wenna obutisa amatama ng'omukabbi ekifi ky'ennyama ekiro bakera ku makyabuuza abaana ani yabbi enva naye ng'omukaali wali abutisa amatama bw'oti wooli otadde basajja ba kabaka ne bakazi ba kabaka mu mbeera nti gwe bafudde basiru tamanyi buwangwa obuwangwa busoma nti abataka bennamenya abataano be bavunaanyizibwa ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka eyavaayo okujja otuukiriza obuvunaanyizibwa nga tumusabye jjajjaffe Kasujjulubinga mwamukuba empi ne mumusamba ne mugamba n'okuba essimu n'ogamba tamukkirizibwa kugibwawawo yakugamba mumpe eddakiika 5 ndabe ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka bwe ziba nga kyekimu kye mwogera mumpewo nja kumanya zihandolinga. Eno statement mwenna baganda temwagitegeera yali bweti omusajja ono mutakugenda okukola ensonga zino yeyagala kujjawo statement z'abakozi ba Museveni bonna bali ku social media zibali boogera mbu Ssaabasajja Kabaka sirimu ya muluma Ssaabasajja Kabaka mpewo ze zimuluma Ssaabasajja Kabaka simanyi ensigo ze zimuluma kino bakiyita premeditated statement babateekateeka nti empologoma egenda okutuuka okuseerera mu bulamu bwayo nga teri kibuuzo kibawawuza nganze muzzukulu wa Mbogga muzzukulu wa Lumbuye eyakulira kuwamala neryengege nendi ensumaki nagamba nja kukozesa omutwe gwange obacyalenjinga ng'omutaka tanavaayo nasooka kukozesa mutwe guno statement ya Kasujjulubinga yamala egobe mu kibya naye muli muhoolo mutudde mukuba mu ngalo n'omusajja omugwira agenda okusanyawo kabaka bwammwe mutudde omusajja omulyondo agenda kusanyawo Ssaabasajja Kabaka mutandika okuba ebiwoowe nti singa twamanya netweyuna ebigambo musajja ono bye yayogera ng'obudde bubakeddeko nze temunkyangako nkiddamu temunkyangako omuganda yenna akozesa omutwe gwe takozesa bigere takozesa mbeera ze za buntu akozesa mutwe gwe gw'omukazi ayabadde busuuti n'okuba engalo nga mayiga akufera omusajja ayambadde kanzu nga mayiga atambula n'abasajja ba SFC n'engoye za bulijjo n'akufera mbusimanyi tateekeddwa ku nsonga kugera abalina okwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka baba kuba emiggo n'abasindika ne bavaawo talina buyinza kwogera ku nsonga zino kati meeting ino yawedde buli kimu bakimaliriza ogenda kwogera ki yazze kubakumira lumbe olwo bakuma lumbe babakumira lumbe nga temumanyi kubanga Museveni bwatu yagamba ngenda sanya Obuganda nga akozesa Baganda bennyini era akikoza akituukiriza nabagamba nze omutwe gwange tebagugula siri nseenene siri mpafu siri nkoko ndi bangula ku mudaala nkozesa omutwe gwange ng'omusajja Omuganda ndowooza nkyali omu ku abo mu luzungu bayita rare species ez'Abaganda oligino be bayita bakagugube siri kikookoma nti bamala gakiweta bwe bati mu bwongo nedda ate tombuzaabuza nga mmanye ensonga omuntu yenna tamanyi ensonga za Buganda ng'ewamwe temusamirako wadde n'olunaku n'olwo tomanyi bakuba tomanyi basula mu mbuutu tomanyi basula mu masanja nga tomanyi na muzizo gwamujjwa yenna mu famire yewaabwe wumuza entwingiri wumuza omutwe muve mu nsonga za Buganda bw'oba ewamwe temugendangako mu masanja temukubangako ngalabi oba kye tuyita eŋŋoma okkowola empewo nga toli kuwadde akakowaaka mutuuze wansi entwingiri oyo omusajja ali mu Buffalo ali mu Bulaaya essaawa zino tatuukanko wadde ku kigwa kyewo bakyagaa nti wa mutima takituukanko kuba teryamumanyi tasamirangako talina kyamanyi ku kijja wali atwala waliyo nnyina ne kitaawe jjajjawe taliyo naye agamba yakulya wa Sindika Ddiwa e Masaka ate bali baki
bali bakika kirala ne yatuga wakika kirala gwe muliko bagenda basanyawo mugenda kaaba nenga teri agenda basangula maziga bwayi Museveni kyabadde ayagala akikoledde ebbanga ddene nnyo nze siri kigulwa ate siragirwa nkola ebintu bino ndi Muganda banzalire Buganda nasamirako manyempewo manyo Bwakabaka bajjajja ne bajjajjange basamira batambula balwanira Obuganda kati gwe basindika nga tomalina mugaso gwa mujjwa mu lujja zingako omumwa nze manyi kyekitegeeza singa empologoma eneeseerera gye bujjako katono n'ojja otegeera nti mwalwawo kutegeera nti mwalwawo otegeera nti mwalwawo otegeera omusajja n'atuuka okusaanya Obwakabaka bwa Buganda nga buli omu atudde asirise abaana Baganda bali makomera Charles Peter Mayiga wasaanya taboogerangako kubanga balina akabinja kaabwe akatambuza ebyobufuzi emmengo bassa abasajja Abaganda bonna badde boogera ku nsonga za Buganda taboogerako kubanga yayisawo kikye essaawa zino balina enteekateeka ejjawo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akabinja kakali emmengo tewali asobola kyogera nengo osanga bali bambadde okupapapapawa Musimayi Katikkiro ayagala kutta boga nti yalina essuubi lya Uganda n'essuubi lya Buganda nga ayagala mutta yatudde waawo basenza Abaganda essaawa zino musajja mukulu gwe basendedde ettaka era ne baddamu ne basaanyawo famire ye ali mu kubonaabona essaawa zino Muzeeyi Mugambwa oyo mukulu gwe mugamba musajja Muganda tagendangayo nzize mbagamba wano enteekateeka ya Yoseri eri Obwakabaka bwonna obuli mu Uganda nga muwoza nsaaga mbagambye no platform weeri lumbuye waali buli ekyologolebwa si kijja ku mutimbagano weekiri mugenda kirabako n'agamwaga abiri nabagamba Kabaka w'obwakya Bazinga bwa Busoga nambogerako ekyo nenkireka si kiddamu kirivaayo naye mbagamba Kabaka wa Bunyoro ekyo nenkyogerako nekiteekawo nenjogera ku Musinga wa Rwenzururu nenkyogerako nekiteekawo nenzija nembagamba ku Mugabe Wankole musajja wa Katonda teri amanyina gyali ewaŋŋanguka bamuwa obutwe emirundi ena kubanga ono yali yayagala kwefuula Mugabe Wankole ekitajja kusoboka naye olina akalula amaaso ng'alaba ensi ekyukira ddala abantu bafa teri anyega naye ng'ali awo kati gwali musimanyi wagira nkyukakyuka simanyi oli Muganda nnyo bagenda kubatta nze siri kwomu bagenda okufa kati kubanga akyalina ebyokukola bingi bagenda kubatta ate nako okuwandika rest in peace era nja kubeerayo nga Katonda bwe nti kubanga bisajja mmwe ne bikazi mmwe ebyefuula nti mutegeera naye nga ate abategeerera Abanyarwanda balina amanyi ag'Ekiganda bagenda kubatta temumanyi nkola ya musu temumanyi nkola ya Munyarwanda bwetambula era nze ndi musanyufu nnyo bagenda kubatta muganya otegeera si buli lube lwa Buugi nti ebeera mpolwe era gye musanyufu akuba n'obulataga nti bano Abaganda basiru ate indeed ng'ennamba esinga obungi mwawunikibwa muli basiru muganya otegeera omusajja n'abagamba nti ngenda kukozesa Abaganda okusanya Obuganda oli najja mu diaspora n'atuuza meeting naye kinambuka nga mukama we mbagambye essaawa ne bagenda muyulayo bamufulumya ebiro badde nga bamulage nti yaba afudde mugenda mukola ki mugenda mukola ki ng'akyogedde mugenda mukola ki temwena kye mugenda mukola bayada wana kino kankibagambe ntambuza struggle eno ntambuza message y'Obwakabaka naye okutuuka mu mwezi ogw'ekkumi n'ogumu yebbanga lye neewadde
okutuuka mu mwezi ogw'e11 ebbanga linneewadde we watabaawo nkyukakyuka ku biki bigenda mu maaso mu byobufuzi bigenda mu maaso mu Uganda nze nganze omuntu ngenda babuulira maze okukola research n'ennoonyereza bulungi nnyo era nina ebintu bye byonna bitadde wano wansi mbikoze bulungi nnyo bwe tuuka mu gw'e11 nga tewali kikyuseeko ku bintu bigenda mu maaso mu Uganda nina ekiwandiiko kyange kye mmaze okubaga bulungi mujja kiwulira bulungi nnyo kubanga muganya otegeera enkola ya Museveni mu byobufuzi bye tulimu muganya obitegeera bakyabavuga speed nga muganya okozesa obwongo bwammwe olina jenaga nti alwanyisa lumbi nenga ali mu nuupu n'omugoberera okitegeera olina ganti fonte tumwogera kate mu nuupu tubamwogerako inakina mugano kitegeera naye nga teze enkweze ngezina ezigenda osanyawo kibiina temwagala zoogerako okitegeera sente zitambula abasajja bennyini baagala okubamalisa abaana b'abandi teri ayagala byogera ku buli omu asirise akyogerako ye mubi naye muli mu byabufuzi muga muli byabufuzi gwe soka weebuuze Museveni akola atya weebuuze enkola Museveni ekola atya ensukala ya Museveni eri divide and rule jagula mufuge yonone erinnya ly'omuntu mutaafe gw'okola ky'olina okukola bwe mbanga nzija n'enkola program nga nwanirira Obuganda gwe nga toli Muganda naye nga atoyagala Buganda ng'osapootinga osinga Omuganda eyeebuzaabuza naye ng'ekituufu akimanyi olw'okuba nti ye yeeraba nti yalina okubeera lumbuye waali oyo bwongo n'akozesa bwatu n'abeerawo nga naye mbaataneti tuddaawo oli n'abeeraawo nga galumbi yayogera ensonga z'abantu abakulu nga alabika mwana muto nga teye muntu mukulu tasobola zoogera oyo n'abeeraawo n'omuntu lwowo ng'alina bwambaata n'omuteekaawo ekyo nga kimaliriza oli n'abeeraawo nga si Muganda naye nga ayagala Obuganda bubusaanewo naye nga ganti ali mu struggle naye n'abeeraawo ayina alumbalumbi nze nagenda okujja mu bintu bino okuzanya ebyobufuzi bino okuzanya ekintu kye bayita Mulanga Emmengo ogitereeza oba ogitegeeza abantu kye kigenda maaso namala kula ffenna nga batuvugira mu kigendo kimu kigaali kimu ne ngamba no wait a minute soko okulewo dinisa n'okufuna fresh air bino byonna temwali bitegedde if it wasn't me bw'atyo Museveni bw'azaavuga ebyobufuzi ebbanga lyonna okutuuka nze bwe nagamba no gule dinisa tufune fresh air nina kyendaba ekitatambula bulungi ekyaleeta so whoever is there blaming, accusing, abusing me, I'm very, very happy about that because if it wasn't me, His Majesty would be nowhere anymore until now. I'm very happy and I'm very proud about that. What I'm playing for is the might Allah to protect His Majesty Kabaka of Buganda. The rest we shall solve them later. Nchiddamu. Omulimu gwange ngokoze mbategeezezza buli kimu ekigenda maaso mu ggwanga anaaba yeesuuliddeyo gwa naggamba ogenda kufa bagenda kutta ensi egenda kusabira bakuziike naye ng'ekikussizza busiru busiru kansoke kubuuze mwana gwoyagala kuŋŋamba teriyo bantu Baganda aba-experiencing abuse mu offices teriyo bantu Baganda aba-experiencing racism ku mirimu teriyo bantu Baganda basafaringa mu nsi yonna nga bagenza okunoonya emirimu teriyo bantu basoga nga tebakyasobola kufuna mirimu gya mu gavumenti teriyo bantu abanyankolo tiguna batakyasobola kuyingira amagye wadde poliisi kubanga kino ekintu kiteeketeeke bazimba kintu kyabwe ne bw'okigamba omuntu alowooza nti osaaga kimala mutuukako ngera kubuuza ennamba esinga obungi kati egenda ku byeyo ng'efuna passport baana myaka eweka kubanga Museveni yamanya nti tandika okyakala nnyo kuva ku myaka 18 okutuuka ku myaka 3 nga tebalina mirimu beekyawe bafulume eggwanga. That's the system. Bw'okebera mu records abaana basinza okugenda mu Middle East 70% baana Baganda baana basoga. Because that is his target.
nakano mukasale mukate ku social media nakigudde Mukasa Mutebi Nambozi nange kenyini kamwa kwogera mugenda tuka agamanya nga tegakyasaba mulimu wantu wonna mu Uganda mugenda tuka agamanya tegakola statement ku police nkiddamu erinnya Uganda mugenda tuka nga tokyagenda ku police kola statement ojja tuka no ku admitting omwana ku ssomero nga muganda nga tebasobola muwa kifu ojja tuka osaba none mu banka ngerinnya Uganda terisaba banka loan ojja tuka ogenda okwagala kuyingira police ngerinnya Uganda teriyingira police ojja tuka okwagala kufuna recommendation oba ebbaluwa ekuyamba okwogerako kituta recommendation nga tokyasobola gifuna ng'obuserinnya Uganda ojja tuka okuba nga oli musoga onoonya wojja nga tosobola gufuna ojja tuka okuyita ku kisaawe kiwammwe ekiri Entebbe ku kiggwa ky'ab'Emmamba basooka kuyisaawo bali gw'Omuganda n'osiraaniraawo omusoga n'osiraaniraawo omuyolo n'osiraaniraawo omulugwa n'osiraaniraawo omunjalwanda n'ayitawo. That time is very soon coming. Ojjana tuko okubaganda bagambe nti olubugo terukkirizibwa kulabe wako wantu wonna. Ojja tuka bagambe you're not supposed to speak Luganda here in a public place. Nchiddamu ojja tuka bakugambe you are not even supposed to speak Luganda here. Kijja very soon. Kijja very soon. Kubanga temanyi bantu bamudiringa nabo bantu bonna bagwira ensi bagenda gitolanga mutunula eki omuntu abadde atukwatidde Ssaabasajja Kabaka Roland Mwenda Mutebi w'okubiri mwenna mumuwaddeyo buli omu alina watudde alaaziza Mayiga atambula Sajjala atambula gamulengejja abuza abasajja n'abakazi ba Kabaka ng'enkola y'Abanyarwanda beeri kubanga Abanyarwanda balinga Kamuje wabalinga Nkima akanakulya akameevu kajja keesesa kuba keprezinga ne munda muli akimanye nakiro kankyogere nga nfundikira kyetuyita gunsinze agenda kulabika ku fesi ya Mayiga n'abadde mu lukole okuta Ssaabasajja Kabaka ebbanga ttono nnyo kyetuyita greatness ng'owulira ekibi kikulumiriza wakola ekintu mugenda kiraba naye ate nga nfundikira enkola ya Museveni taleka bujulizi bw'ogenda okumala okutta Ssaabasajja Kabaka nkiddamu buli abadde mu lukwe n'abadde mu meeting eno abadde mu meeting eno Museveni agenda bajjawo Mayiga gwajja osooka ku rest ne banno mwenna agenda bajjawo kubanga yekyayagala gwe mulimu gwasinga okutegeera so nno nga nfundikira bwobudde nnabutono mwenna bannabyabufuzi abaagala enkyukakyuka nkuwa ekigambo kimu kozesa omutwe gwo kozesa amagezi go tobeeranga eyo omuntu n'akusiriwaza n'akugamba ekintu kyotalina mu mutwe ng'akukyusa obwongo nwanye ntala ku social media kuno nkyaziriwana siri wakuvaawo leero mu nteekateeka namutayiika ew'Obwakabaka bwa Buganda omuntu yena abalwanira Obwakabaka bwa Buganda ng'alwanira kabaka we oli wa ddembe n'okusibuka ku mpisa ayagala okulowooza nti ogenda kulumbalumbuye ng'osiwuse empisa sooka omunoonyerezeeko gwe bayita lumbuye jjajjawo amutuula ku mutwe olyoka ojja omulumbe nyinza okukulumba nga nabo gisimufungize ensi n'etya kyebalabako nga tebakimanyi. For the first time I'm ready for that. If I'm defending my king I will attack and I will defend my king by all means. If it means to abuse, I will for the first time.
because it's acceptable when you are defending your king. So if you think that you are good at abusing, I'm more experienced than what you think, and I'm more dangerous in that field. I repeat this. Whoever thinks that is going to be paid to come and attack me or abuse me, come knowing that I'm an expert in abusing. And I'm ready. Because in the traditional way, it is acceptable. If you are defending your king, you have a right to do each and everything. So come knowing that I'm the master in abusing. Although I'm protecting my image and my family and my followers, but I'm good at that. You might think that you are experiencing in abusing, but I'm good at that. And it's in a gentle way. Jangu womanyi. Echo nchiku mwenzo kwa gumadi musanyira kote mumanyi kati mumbo magala mutegeera omutuufu ekyo nkikubuulira nja kukowoola omusambwa gwa kaseegu kati gwonza oganti omanyi okuvuma nsobola okukowoola omuzimu gwa kaseegu essaawa zino era aneetantala n'enkulagako ekyagaana effumba okwekwekweya gwonza okoza omanyi okuvuma nina experience ne masters singa kitegeeza ku defendinga kabaka wange nja kukubuulira ekyagaana effumba okwekwekweya ku nsonga za Buganda n'eza kabaka nsobola okusiiwuka empisa gononyeza ku muzimu ku musamba gwe bayita kaseego omuzimu gwe bayita kaseego ojja omanyi okusirika si busiru okowala entalo si busiru ndaba ate ntegeera jangu ng'omanyi kyolumba kyeki Mukama bankuumira atakuumira mpeera naye nga mmaliriza njala teeka empologoma ya Buganda mu ssaala nga nfundikira tulyoke tweyongereyo. Mukama taata gwa wangaala n'alamula ensi eno atatusasuzangako wadde empiiya n'emu ku muka gwe tussa atuwadde famire n'atuwa mikwano n'atuwa buli kimu. Tukimanyi nti eno ensi wagituweesa ddembe era n'olugikwasa emikono ebiri n'otugiwa tugyeyagaliremu naye ate mu kino watukweka nti mwalimu abalabe n'otuwa obwongo tukozese emibiri gyaffe n'okutegeera tusobole okunoonya n'okusunsulamu baani be twogera nabo ne be tulya nabo. Naye Mukama atatula okuba nti watukweka emitima tusobola kutegeera okwasa n'okuteeka emikono gyo nga mpongayo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II mutabani wa Muteesa omukwate omuteeke emikono gy'omukingirize kubanga embeera mwali tewoomya ddigobe olw'ensonga nti abakyamanya ngamba bajja okuwamba ensi gye watuwa beesomye okumumaliriza ake ekaganga eyo etagenda badda ne batamanya nti kino kiseera kyakwawula budde eri asoose ne gwe basoosezaayo. Mukama taata nga ggwe agaba obulamu era wanga nnamu emirembe n'emirembe kwasa Ssaabasajja Kabaka kwasa n'empologoma ya Buganda ento Ssemakokiro Richard taata kuuma empologoma eyo taata nga ggwe akusinga okukola enkwe era n'azisaanyaawo nkusaba buti buli omu yenna alina enkwe ezengezenge ezaagala okusaanyaawo Ssaabasajja Kabaka agenda okulowooza nti azuuka nga bagolola mugolole bamutwala ewa Ssenkaaba. Taata enteekateeka zaabwe namutayika zonna zigwe butaka sina kindi buli alowooza n'okulowoozaako nti agenda kikola omujjo nga nabwe gisimufundize. Taata nga bulijjo kuuma basajja n'abakabaka si kuuma basajja bakabaka n'abazaana bakabaka byonna gye bali buli amanyi nti alina ekirowoozo ekitereza ensi mirembe era ayagala Obwakabaka bwa Buganda. Kakkanya ku bukyayi n'emitima gy'Abaganda abo abasigibwamu ensigo enkyamu kakkanya emitima gyabwe taata gula amaaso gabwe gula emitima gyabwe obategeezi kye balina okutunulako okusinga okulowooza nti buli kimu kikoba ku bo. Ensi Uganda bajjajjaffe ne bajjajja abaatusookamu bagitulekera mirembe naye ffe abazzukulu abagawumbidde taata tugula amaaso tugula emitima tusobole okuva mu busibe bw'Omuseveni yatuteekawo n'eddogo lyatusibinika tusobole okuba nga tutunda tusobole okwejja mu busibe buno taata tuyambe kubanga ensi wetusse etusobedde. Abantu bangi beekweka mu Uganda ne beefuna nti Baganda nga tesi Baganda taata tuyamba abantu bano bono batulage
otulage enkwezenge ezitwetolodde fenno ng'abantu abasala leero tukyagala kumanya okujjako tuwo okuumira tuwo okutulaga abantu bonna abatuwekwesemu sijja kwogera bingi ng'eyajja okusaba eryato ne bali mutwalako taata gwe asinga buli kimu kubanze ne bwe ndayogera n'enkwesa nga gw'osazeewo bw'osazeewo kukwasa Ssaabasajja Kabaka ne famire ye obakuume ate n'enkwezenge zonna zimwetolodde taata ozibuza amakubo nga ng'omubbi bw'ajja okubba ng'ate omuntu gw'azze okubba amukuuma n'asangawo ekibira taata nkusaba oteeke ekibira ekyetolodde ekisakaativu okimunye Ssaabasajja Kabaka osobole omukingiriza abalabe be naye embeera yo si nnungi tewoomya ddigobe taata ffe tukusa obulamu bwamuwa obe ng'akyabulina naye kyonna ekinaaba kizze otukingirize okuba nti tuzukuka eri abo ababi ku lwa Katonda n'ensi yange Mukama 2010 mpeera mweraba